muyozayoza olw'okufuna diguli ebyamateeka naye ekyo kiraga ki bannabyabufuzi abatasomye oba bannabyabufuzi abajingirira ebiwandiiko wajjidde mu byamateeka nga wakyaliwo okwemulugunya kungi nnyo ku leader of opposition ku Road Development Center nga baga nti ku katabo yali talabikako naye yamala kukwata mu nsawo ne bamuteeka ku lukala lwabo nina n'amaloboozi g'abaana abaali basoma naye nga bagamba nti ebintu yabigwa teyabiyita bulungi nga alina weegaliwe mba mugagala nnyinza okugabawaako leader of opposition oyo ediguli yesintuufu erimu okutankanibwa in fact kiringa nga wonoogamba naye kamubuulira abantu kuba abantu bayinza okulowooza njogerako NRM ku gundi ku opposition yokka ne Nabbanja oyo yafunako naye omukoosi enkumbaawo baali baganye omutikkira kuba yali tatuula mu kibiina kusoma n'akiteekamu omukono academic register n'amuyisaawo naye nayo masters ye eriko amatankane tagirina tiyali tasoma mu kibiina tiyalina budde bwali butuulayo kati bwe tuba tutunuulira betutunuulira ne Nabbanja mumutunuulire bwe genda weebuuzeeko enkumbaawo Nabbanja naye kyamukuba kwezi nze soogera ku muntu bintu bya kalebule era naseka nnyo ngono omunyiga mulaba agamba musimanya ntwala mukooti ngenda sabula oyo bannange amawulire nali nga kusinga ate kakati eno gyolowooza gy'oyinza okunsingira ku street bagamba nti nno bwe wagenda okuwayo defense yo kati soka tumalirize ekyokusoma tugenda kyetusemba nakyo okusoma kwe kuliko amatankane naye akimanyi yennyini ne tukiteeka wali wabbali era ojja kwesanga tasobola kufuna PC ginyonyola abantu practicing certificate emukkiriza okugenda ayimirire mu kooti awolereze omuntu ekyo tasobola lwaki balina kwe basinziira tewawulira kuwa ne mabega nga LDC yakireiminga empapula z'amabikke n'embidde nega nti maamu zikomyewo temwayita bulungi babimaliriza batya simanyi babimaliriza baddayo ne babikutuula ebibuuzo ojja kubuuza ku mbidde otera omulaba nze mbalaba bonna abantu wano abasinga obungi ekyokubiri bwana Kyagulanyi agenda kuteeka university eno mu Kattu amanyi university zibadde zizze wano n'enkola egamba nti tuleeteyo omuntu kati nga bayinza ofuna nga ambassador wa Firebase ne bagala tugenda kuwa diguli kuba bakulaba olina following y'abantu bagala tugenda kuwa diguli ne mugenda omwekanga nga ayambadde gawuni bulungi nnyo nga ali wali ne bagamba omusajja siba abadde asoma omanyi kanalabika kabadde abuzebuzemu abadde asoma kumba omusajja abadde mu bibye naye bano bamunoonyezaako kubanga ababadde bakola ekintu ekyo eri sensitive nnyo ena n'ogattako n'ebiri ku LDC gy'emyaka 6 ng'osoma bakadde baffe mu myaka ena babadde mu struggle y'amaanyi yatandikirawo okusoma nga bakava mu kalulu mwerabidde nno kubanga badde abeera bweru sooka owulirize weerabidde yatugambako ali Harvard gyagisomera saakimanya yatugambako ali Harvard era bw'abeera e Harvard tugenda okuddamu ate okuwulira nti ate ali ku International University of East Africa gye yali n'omusomesa we kati Secretary General Rubongoya ebigambibwa okuba nti bagoba Secretary General ku East African University byali bintu bya bisiyaga n'avaayo kati simanyi oba yajja n'omuyizi we kuba nange nebuuza bw'ava Harvard East Africa ate n'ayingira mu Cavendish then bw'abeera mu Cavendish abudde obubadde busoma tebubaddewo kuba ffe tulina bye twasabye babituwe yatudde bibuuzo ki babitulageko tulabe handwriting eyo gye yajuzizzaamu ng'emakinga na handwriting ye gy'awandiikiramu bulijjo kuba bw'oba okwata fraud ebyo byonna obigoberera then tutunuulire koosi wakawe gw'abadde akola aliwa budde ki bw'abadde atuula mu bibuuzo ba examina be baliwa okitegeera ate nga koosi waka si mwangu olaba kwezi abasajja twatuulanga mu ssomero buli lunaku webali nnyo naye era n'owunzika nga mulimu pepa zolaba nga zikutagalako okitegeera ng'olina okutuula ennyo nze I thank God that I never got a retake wonna mu bye nasoma saafunako liteke kuba obudde obw'okusoma nabwanga obudde wabulina you take a break n'ogenda osoma n'omaliriza then n'okomawo ku surface kakati bano abasajja bwe baba bayimirira nga bagamba nti ono yasomye ffe be babitulage era mu kesi gye tutwala mu kooti bave ku byamabirizi there is a case we are taking ekulembeddwamu omwami bamuyita Serunjoji mugenda mu kooti ffe twawandiikira lo kanso
National Council for Higher Education ekiwandiiko ekyo kiwalaba omwami oyo yakiwandiika then bw'avaayo ne tuteekayo batubuulire ne bassaawo ssente kati twagala kumanya Law Council ekwata etya certificate n'egiwa university eno eri mu kugaba diguli ez'ebicupuli ezitaliiyo kati Law Council egenda mu kooti National Council saako ne Cavendish bonna tubasa ku keesi etya buli omu atubuulire ojja kuwunzika nga Cavendish eruzinze certificate kubanga nange yayinza okubeera banga ebyangungu bw'otunulamu obudde bw'okusoma amateeka emyaka 4 oteeka oconcentratinga mabegaawo Sseggona abadde ali mu kukola masters naye amaze n'akabanga nga ne mu parliament tatuulayo ng'akugamba ngenda mu bibuuzo ndi mu bibuuzo omukubiro olina kye weetaaga ngenda mu bibuuzo ngenda kukola kino kaakati olwaleero kuba baali bamunoonya nnyo ku musanga waliwo omusango ogwali guliwo kirayanti wange ng'amuli bubi nnyo namugamba naye mbasaba mu nsaasire kambawe gundi agire ng'abakwasaganya ndi mu bigezo okitegera ndi mu bigezo naye ng'omusango gwali sensitive nnyo n'aguhandinga over waloya gwe yali ekakasa nti asobola ogumukolera n'agutekinga on kubanga mwetaagamu okusoma ebitabo ng'oli ku musango okufuna references zogenda okukolako ku musango kyetaaga time kaakati mukadde waffe abadde abeera ku nnyonyi ali gindi baleka bamuwadde diguli ya documentary nga yashootinga bulungi documentary ne bamuwa diguli eyo ate bakuwaya lo bayinza okuba kubanga nze sikakasa losi kyekintu era kitegeeza nti kakati amateeka tulekerawo gawa respect eri gye tubadde tugawa myaka ena tugiyita gyakuzannya tulekerawo gawa respect eri gye tubadde tugawa okuggyako nga Law Society evuddeyo netukakasa nti ddala ono diguli gye yafunye entuufu naye bwe banaatula ne basirika obusirisi then tugenda kumanya beekobaanye mu kudibaga ebyobuyigirize kakati mwagenze mu kooti abalamuzi basoma amateeka basobola okubaako ebintu bye babuuza omukulu ng'ali wali mu ddooko ebikwata ku mateeka bakakase nti yabiyitamu n'abisoma byonna ebisinga tugenda birabira mu kooti kwezi gwojja kulaba oli ayinza okugamba nti nno nti wasoma radio broadcasting kowazi ki eza radio broadcasting noziddamu nga tosoose nakebera noziddamu nga tosoose kubanga wazisoma kakati omukulu Kyagulanyi tebasobola mudda wali bamugamba nti nno sooka otubuulire kino mu byamateeka kubanga agenda omuwozesawo amateeka ne tukakasa bw'anaabiddamu ne tugamba nti mwaddiini lubowa mwali mulimba omusajja asoma amateeka kwezi kibi okuwakanirwa ebaaga nti terimu bibumba ng'ate bakyagibaaga bubaazi kye bamutwala mu kooti katulinde tulabe naye yennyini aveeyo atukakase nze omanyi kwezi bw'olabanga obadde ogoba omuyaayi omulaba bw'omuba mwogera wano mukaayanira ebintu afuba okulaga nga n'ebintu byayogerera obiraba bigwa mu layini yeeyo naye gwe bw'oba olaba nga omusajja bamubuuza ebintu naye nga asirise tanyega kigambo kyonna ye asirise teyeteekera balalu asirise n'amala n'avaayo n'abagaa kakati oba wiiki eno mumpitemuuko kanso okitegeera mbukati bweneggwako tukuyitaani ate bakuyitira eddala kanso ate bagenda kuyita kanso olunaku lumu nagambye bano abasajja bakwata society yaabwe gye bamanyi gye babroadcastingira kyabadde kimukakatako okuteekamu ensimbi zonna agenda alabe ng'atikkirwa nga ne ku lisiti kwali katabo yadde ebinaavaamu mu maaso abimanyi kuba era ababutagenda bafutusoja abadde talina kyagenda babuulira baambasada ba Firebase abadde talina kyagenda bambadde bagenda okulya emmere okitegeera naye kakati bw'amala okuvaayo kati ogwabano gwawedde kati alina okulaba bwatereeza kino mu ngeri yonna esoboka kubanga akimanyi bulungi nnyo nti mu kalulu gye tugenda empapula ezo zigenda kubeera questionable okugenda okwagala okuteekawo kino kiddiguli kyakwagala kubikka kiri kye babadde bamubuuza ku kya MDD ekyajja ku makiwa entry kuba ogwo omusango gukyaliyo mabirizi yaguteekayo gukyaliwo tegunnaggwa era ebibuuzo bikyadda tekibagana muntu mulala kuguzza nalaba kuwana omusajja baali bamuyita Muyanja Mbabaali yesimbawooko ne bamugjayo olw'ebiwandiiko n'ayagala era okukomawo ne bamuddamu era olw'ebiwandiiko akalulu ako birekerawo ke yamuwangulako
kakati olwaleero luno tolina bw'ogenda kuŋŋamba nti ono ogwono yagwonye era wensaasirira foot soldier nze President Museveni akutereka n'akulinda mu kkoona gambye buli amuvuganya amuyinako fayiro gy'asobola okuteera ku mmeeza n'osirika oyo tolaba ng'akugamba mbu biki naye akeera essimu ng'evuze nti president yamuyita olaba oba asobola osigala emagere tasobola wojjidde olunaku olwaleero ng'akakiiko k'ebyokulonda kamaladde okufulumya roadmap era eggwanga 16 katandika nga 15 eggwanga 16 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ne roadmap eyo eyina engeri gyegenze ng'edimarketinga ebifo okugeza constituencies parishes polling stations n'ebirala mu kulabakwo President Museveni kikyateekateeka mu kalulu akajja olaba nga ddala mwetegefu okuwaayo obuyinza oba ayina agenda abantu bandyetaaza obasunsulira awo ogende ebuziba oba nnyonnyola akalulu opposition eyimiriddewa President Museveni ayimiriddewa ani gwaleeta ebyo byonna abantu bandyetaaza okubimanya ekiyinza okukaluubiriza bannayuganda yes kyekino nti ebyobufuzi engeri gye bitambulamu mu ggwanga lyaffe abantu baffe tebabiwa nnyo momentum ate tebatwalamu budde buli bwakwefumiintiriza nga bo yes nti naye tugenda kuddayo okulonda omubaka wange gwe nalonda ebintu byeyaŋŋamba akozeeko ki kwebyo kubanga buli muntu ajja okwesimbawo okusaba woofiisi abaako ne manifesto b'ebintu byasuubiza abantu bino nja kumekinga sure nti babikoze era bye bimpaliriza okuvaayo nzije neesimbewo naye bw'amala okuyingira mu ofiisi obuzibu bwe twasanga nti e Uganda ebyobufuzi byaffe tebalinaako bantu ba demanding accountability tiwatugamba kino na kino na kino we wagenda okujjira tetwalina yadde ambulance oba twalinawo emu naye kakati emyaka 5 giweddeko nga tetukyalina n'ambulance ya ddwaliro yagenda gombolola twalinako tractor yali erima enguudo tekyaliko bagitunda oba bagikola batya abantu baffe obwo obuvunaanyizibwa tebabulina ate ne tugenda tufuna bannabyabufuzi nga 70% of what we vote baku radio na TV gwe bateeseza naye ng'eri ewakulu gye balina oteeseza ensonga enkulu teri n'omu abasinga obungi tojja kubalaba kakati kino ne kiyamba nnyo mwami Museveni okuba nti ye buli lwabeera n'abakulembeze ab'ekiboggwe kimuwa obudde bungi okufuna relaxation n'okukola ebibye bye yeetaaga kuba teri amuteekako pressure era ogenda kwetegereza nti palamenti 2 eziise emabega eno n'ebyaddeko mwami Museveni yakoma okubeera ne tension ey'amaanyi ennyo mu palamenti ku mulembe gwa palamenti ey'omusanvu n'ey'omunaana ezo zaali za muliro nnyo ezo zaalimu abasajja ngwaŋŋuli zaamukaluubiriza nnyo era ng'olaba kabube bukiiko bwa palamenti bwabanga serious nnyo nga buli ku kinyusi kati okutuuka ku y'omwenda awo ey'ekkumi n'egenda esikamu amaanyi nesikamu amaanyi kakati ne tubeera ng'omubaka weebuuza olwaleero luno bwe tuba tuyingidde omwaka gwa 2024 baali badde bali bize nnyo okutandika okutegeeza abantu baabwe bannaye mukebere wano baataddewo polling station empya waliwo kino kwezi okimanyi nti abasajja balina ekintu kye bali mu kuteesaako bakikukusa bagenda kuleeta constituency endala 6 bagenda zicreatinga mu Buganda region mu central endala bagenda zigaba eri ewalala gye bawangula kubanga bakimanyi bw'oba mwami Museveni eno policy yagitandika dda okujja nga ayongera okucreatingawo constituencies ez'enjawulo kikolera ye tekikolera bannayuganda ate bannayuganda balowooza kikolera bo kikolera ye kubanga weewuunye bw'abanga ku mulundi guli emukono katutwalire ku Wakiso bayagalako nga gundi ono abawangudde Seggona atali Seggona ku bwa RDC gundi bwa chairman bwe Wakiso Lwanga Bwanika Matia Lwanga Bwanika bwe yawangula Ian Kyeyune bayagala kukutula mu constituency eyo district bagitememu Ian bamufunire wabeera nga bwe bakola ewa Namboze ne batemera bakaluba mu Kasaafu ne watuula nona abeeko ne wabeera kakati ekyo bagenda bakikola mu buli area gye balaba nti opposition ebadde ewangulawo bagenda ku creatingawo another competitor bagabane kakati mukyo baleetera oli abeere nga akola nnyo waabwe ono opposition aleme kukola bamukyawa abantu tadelivaringa ono talina kyatuwa era olaba nti kakati ne bw'okitunuulira mu Kampala
Kampala erina abakulembeze abawera ate bonna nga opposition naye lwaki tubeera n'ekibuga ekitaliimu mataala ekikyalina enguudo ez'ettaka nga tebazikolangako ne tubeera n'ekibuga nga kasasiro ataayaaya butayaaya ku nguudo ng'oyinza okugamba naye omu ku bantu abalina okubeera mu Kampala kiteeza ali wali ayagala nakugwira bantu yagudde okitegera agudde kati mu mbeera efaanana bw'etyo mwami Museveni y'ebyo bimukolera kubanga bano yabategeera kye baagala era information gye nsembi okufuna ku makya ga lunaku lwaleero kasasiro anogose n'agwira abantu naye omuwendo gw'abafudde tegunaba kutegeerekeka era gugenda kuba gukyali gw'amatankane naye nga weebuuze lwaki awo waali badde wakyaliwo abantu ababeerawo era ekyokubiri ku bbanga lyonna lye tulimu ne tekinologi agenze tuwulidde recycling waati lwaki oyo kasasiro tebamukola n'abeera nga at least yakola kye bayita biogas n'atukolera ebintu ebirala kati ebyo ne tubiteeka awo bw'oddayo ku kyobadde obuuza nti mwami Museveni agenda kukola atya kana ke kamu ku kalulu akagenda osinga omwanguyira njogera nga siitidde ate ffe nga tubali tumanyi nti opposition emutaddeko nnyo amaanyi ke kamu ku bugenda okusinga okumwanguyira lwa nsonga ki akompitinga naani akompitinga ne opposition erimu Kyagulanyi eriwa akoze Besigye juzi yababuuza nga mumugamba lwaki towagidde gundi n'amubuuza muwagira akola ki mumusanze akola ki kyali mukola bano abaliwo bonna mu byobufuzi abasinga obungi banoonya mugaati kasaba tuka ku bakery bwe bati ne batuula ne bamuwaayo baka mwana akaaba oba mugaati munene oba donut oba keeki ng'atuula nga yeeriiraako ng'atereeza bulamu bwe ng'azimba nnyumba ye nga abaana be bali ku insurance basoma bakola kye emyaka 5 gigenda okuggwako mwe mu kitundu ekyammwe temuli kuba it is an automatic setup gye baakola bano abasajja okugenda okwonoona educational system ya Uganda baakikola bakigenderedde naye ate nga battima nnyo baakikola bakigenderedde kubanga we bajjira wano education yali eri ku magumbula nga ne sikala bazigaba nnyo zonna ne bazikwata ne bazitwala mu State House kuba bajja bakimanyi tebasomye babadde balunzi batambula butambuzi bali wano leero enkya bali wali luli bali wali awali omuddo we babeera bagenda okumaliriza inga bwe bakutte sikala zino ne bazeewa abaana baabwe ne babasomesa nnyo kati ffe olwaleero tuli mu kuyomba mu myaka 38 gye baliwo kati olwaleero abaana baasoma dda ne bamaliriza n'okusoma era ne PhD ne bazifuna tuli mu kuyomba mbu UR ejjuddemu Banyankole beerere gundi ejjuddemu bano naye bo batutte obuvunaanyizibwa ne baweerera abaana baabwe ate buli weekend oba buli mwezi nga guggwako b'omwaka balinnya ne baddayo ewaabwe bonna ne tugamba Kampala bamutulekedde ne bagenda bateesa engeri gye bagenda okukwatamu eggwanga lino January nga 3 oba 2 tutandika okulaba face empya ezizze ku reception twagala manager naye nga bamuwadde appointment yagifunidde mu kyalo nga tazze na kusaba mulimo ku mu kyalo era ogenda okuddamu okulaba nga bamubanjulira mu meeting eddako nti gundi oyo muyambi wa mukulu ono agenda kukola kino n'agenda kukola kino okukakana nga bakonkalinze eyo setup bagikoledde obudde kakati weebuuza abali ku opposition olwaleero bateeseteesaani mwami Museveni olwaleero akulaga nti eno ne bwebeera nga ye final rap yeesembayo alina gwakuteeredde wali ate ali mukola ekisoboka kyonna kyonna okulaba nti amuyingiza State House oba mwagala oba temwagala agenda giyingira Taine Rugaba agenda giyingira ndagawo gwe ekintu ekimugaana gwe kindaga ekimugaana Makahindo tafiire nga weebali ndaga ensonga gy'oyinza okuŋŋamba emugaane wamanyako retirement y'abasirikale abaawummula jjozi omanyi package gye baba okugenda nabo abaali basingamu okuba ab'emitwe eminene waliwo ne gubaawo obuwumbi 10 bulamba kiki awummule bulungi era bwe yagenda n'agamba nti nze ebyo mbivuddeko tebimukwatako ebisigadde obuwumbi 10 bwenfunye kangene zimala awo oba okyaleekaana ki tosobola abalala abaali basingamu okuba nti bali royo nnyo waliwo gwe baasiibuza obukadde 3 gyali akukuluma naye nga musajja mukulu alina kulanka yajja eno kumpi nga bamuwa busente butono ye okiwulira oyo gyali atudde talina kyakkola but is royal to the system bw'anaakayana amanye ebiddirira n'asirika 2013 mwami Museveni lwe yatandika okulaga abantu bano nti omwana ono muleeta mu ofiisi eno bamwagala oba temwagala era meeting yatuula ng'eriko high command abantu abaali abakulu tinyefunza awo yagirayo enjala oyajja 2015 tinyefunza
Mweri teyaliimu. Baatuula ne bateesera baba bali awo ng'omwana akyalina kulanka ya lieutenant. President n'agamba ono yagenda okuba addressing. Baba baagala okukana n'agamba ono yagenda okuba addressing. N'ababuulira. Omwana bamuteeseteese ne bamuwa obudde n'alicruiting abantu be. N'abateeka mu magye. N'embifo n'abassa mu magye, bali mu ofiisi ez'enjawulo, bali mu poliisi, bali mu security yonna. Ne mu byobusuubuzi mwebali. Sekita zonna ziwandyetaaze abataddemu. Ne kitaawe n'amuyambako nti bw'aba kakati akola cabinet be mwali mulowooza ab'emitwe eminene ab'amaanyi ennyo bambabazi baani bonna n'abateeka ebbali. N'abasuula. N'aleeta abanaagendera ku regimu y'omwana nga bali royo. Kati wali takyalonda capacity. Alonda abantu balina loyalty. Onanzikiririzaamu. Okitegeera? N'abassaawo. Mwe ku opposition gye muli mukuwoza muyaaye munywa amwenge mu kibiki. Ne bamusitula ne bamutwala mu rihabu. N'amalayo omwaka mulamba. Gw'okyamulaba mu mabaala. Bo bennyini. Bamutwala mu rihabu. Mu rihabu bamutwalayo. N'amalayo omwaka mulamba. Ffe nga tetumanyi. Rehab eyo gye babadde eddwaliro lye babadde bajjanjabirako Ssaabasajja. Omwana oyo bamutwalayo okumutereeza ave ku mwenge. Gw'okyamulaba mu mabaala. Si kyamulaba muno ebiri bye yali azina nga akyakala akola ki? Kati bamuteeka mu setup gye tugamba nti ye y'ebyobukulembeze. Ne bamugjamu kali ke yali atawaana nako. Ne bamugja mu bino mmwe bye mumanyi. Ate njagala nkubuulire kwezi. Teriyo publicity embi. Abantu gye bakomye ovuma omwana oyo gye bakomye omutunda. N'abantu bonna ne bamutegeera. Ate mwana wattu n'akuma olwaliro ani atamumanyi. N'atayomba, n'atabaddiza muliro. Ani atamumanyi leero? Tewali. Gwa buli lw'omuvuma oba omwongerako ettaffaali eri mutwala wagenda. Buli lw'omuvuma omwongerako ettaffaali eri mutwala wagenda. Kakati abantu bajja kutuuka babuze naye bano bavuma buvumi. Oli gwe bavuma taddamu yakulaga. Yakola bukozi. Weebuuze. Juzi wano twalina enkaayana ne Rwanda nga z'amaanyi. Ne tukwata enkaayana ezo ne baggala ne booda n'abasibe ne basibwa biki. N'ayingira mu lutalo n'alugonjoola. Era booda ne ziggulwawo. Ne ziggulwawo. N'abasibe ne babata. Gwali ku opposition yayomba avuma abantu. Tosobola na kunegotiatingira ba prisoners abali eruzira wano ba political prisoners. Tosobola. N'obajjayo. Tosobola. Ani gwogenda okipingira mu mbeera eyo ffe tujja olwaleero tuleekaane batukwate batusibe ku lulwo. Gw'otambula ogende. Gw'otambula ogende. Naye ng'ate ggwe lwe baakusiba mu Arua. Mwatuula mu meeting y'abantu bameka? Basatu ne munegotiatinga. Ne gwe mukyalawo ne president. Ne mukkaanya era ebintu ne bikyuka. Omusango gwe baali bamusibidde mu kkooti y'amagye gwaggweerawa. Omusango gwo saaguwulirako. Gwaggweerawa. Bagwithdrawinga. Ebyava mu meeting bye byamala omusango ogwo. Kakati bannabyabufuzi abalowooza nti opposition egenda kusobola okuggyako mwami Museveni. Ekyo tekisoboka. Nga mukulembeddwamu bano bakankuvuma olwaleero mujja kiwulira. Muli ku budde bwammwe bwe mwonoona. Yomba nga bw'obaako ne byokola. Kakati president kyekyo kye mbadde nkugamba nti kana akalulu kagenda munyumira nnyo. Kubanga opposition tebali serious. Bo bali ku ssente. Gwobalaba. Bali mu kwevuma. Gwobalaba ye yategera ebizibu byabwe. Nti ssente. Ate mukankugambe kino okitegeere. Tewali ali mu opposition ya Mwami Museveni gw'atalina akola bridge. Buli omu amuyinako fayiro etudde wali. Namboozi oyo aleekaana nnyo nti nga tumulaba juzi bwe yagenda okumujjanjaba. Sente teyali mu ddwaliro, yali mu nnyumba ya muntu omu awo mu Amerika gye yali yeekwese, ne sente n'azigulamu ekizimbe. Oyo bamulinze obudde bwe lwanaleekaana obulungi fayiro bagimutere ku mmeeza. Namboozi tebamujjanjaba. Yali wa mwami bamuyita Kiwanuka Lawrence. Yali yeekwese. Era Besigye bwe yagendayo okumulaba mu ddwaliro. N'asituka Namboozi n'afuna ka kiriniki awo kuba mulungi mu by'okumeditatinga nti nno mulwadde. N'agenda mu kalwaliro awo n'abeera awo. Bw'oba omubuuzizza obulungi ennyo sente ze yazikwata n'azigulamu gundi ennyumba mu Amerika condominium muwala we yagirabirira n'ogirabirira ali mu Amerika awo.
Namboze yagula ekizimbe mu America. Mumubuuze muwala wakola kizimbe kya managing cyane. Bananga abantu nga bafunye sente. Kakati oyo musubira nti agenda kujja yimirira je ko mwami Museveni. Of what relevance gwe jo mulaba jayina mu opposition yeriwa. Omulaba ku floor ya parliament nti ateesa awakanya teeko bayina kiteso kyaleese obaki. Bebo benagambye bannabya bufuzi mwami Museveni bavuganya nabo nga baba balinze kujja ku radio ku gundi ku TV ekirobo ogere bamalirize ensero woze nti bateesa nnyo naye nga ate mabega bali ku mugati ku bakery. Bali mu kufuna bubanzi beeriira. Akubulire lwe bali bamukwatidde India. Yagenda kwemba sawa okufuna ekifaananyi nga akyali mu kagaali after togikwata kaawo. Yes. Agenda okumaliriza abayindi bo bamukuba ebifaananyi nga ali mu kagaali mwatudde alaga nti ali bubi. Era bamanyi basindisa omuntu mulema agenda ajjanjabwe. Yes. Atuuka ku kisaawe eri India nga atambula bulungi nnyo ne bamukwata ne bagafe gwe tusuubira wana alina kuba mulema siggwe. Esimu bagenda ozikuba okutegeera nti ono munnabyabufuzi ali mu kumalamu kazannyoke nga kyawedde dda. Mumubuuze byabimanyi. Namboze abimanyi ebyo. Abimanyi bulungi nnyo. Abimanyi. Abagenda okulwanira ensonga ttaano. Abo nakolako nabo emyaka 5. Mbamanyi bulungi nnyo. Mbategeera. Kati olwani ali ku opposition ali serious nagamba wano omuntu yali aliwo avuganya mwami Museveni ebintu ebiri serious 24/7 yali Dr. Kizza Besigye. Yeyeka gwe nalinda byeko abadde atoyiringa n'omusajja oyo 10 ku 10 kuba ye ekyamuleeta akimanyi kintu kimwe ayagala Ntebe eri si sente yensonga akera ku macha n'akwata akasawo ke abamugoberera mwe ne mumanya lero tuyinza osulako neruzira oba twagala bade twagala tuyizogende ruzira n'abasibya nga temutegedde that is mwami Besigye talina kubanga ye munnabyabufuzi yenna kwezi kitegeere bw'aba akyalinamu ensonga eno egamba nti alwanira okubeera obulungi ali mu struggle naye ayomba alaba Busaabala One Love Beach emuluma eggwawo munnabyabufuzi ng'akyeraliikirira nti omwana wange bayinza omutegeera nti ali wano ekyo manya bumanyi oyo tali ku koozi teri yayinza kununula nsi ng'ali mu kulwana nnyo ayagala nnyo ng'olinawo n'obudde obukuba dansi obudde obugenda n'owugako tebuliyo bano n'ogenda mu kidibo owuge ng'oli mu struggle waliwo omusajja omu yali muwandiisi wa butabo yagenda n'awandiika a contract crossroads akatabo ako kaggwa nayo nalinga nkalagirira nnyo abantu bagende bakasomeko naye yagamba munnabyabufuzi yenna ng'akyalumirirwa sente ye oba ebyobugagga bye tomusuubira kubaako kyagenda kukuwangulira kubanga abatunulira ebyobugagga bye bino butasaanawo mwami Museveni ng'agenda mu nsiko gwe ensongerako nti yalina ekintu wano oba wali Museveni ye yali talina yalina kapolotike kali kamu 5 ku 10 naye yali yagaano kazimbamu erusaze wano awo nga kulimba awo yagaano kazimbamu era nsubira na katika kyali wekali kapoloti tugume yali yagala katwala ne bakamulemesa okitegeera naye takazimbangamu ekyo kyekyobugagga kye yalina ng'agenda mu nsiko lwaki yaleka tagizimbyemu yali akimanyi bajja gikuba enju bagisanyewo bagyoke bakole ki n'agirekawo poloti nga nkalu ye n'agenda akola ebibye kati bamaliriza okulwana akomawo afuna obudde obugula ranchi yawa yekisozi ebyo tiyabirina before naye ng'ate capacity gye yali aliko yali third in command yakulirako n'amagye after Obote ne muganda we ye yali addako ebbaluwa yamuleeta yava wa Nyerere emukakasa nti oyo mumuwa omulimu ate ng'Obote yali akkiririza nnyo mu Nyerere ne bamuwa omulimu okitegeera naye Museveni yalina capacity esobola okwewa buli kye yali alina era teyalina na kintu kimululunkanya nnyo kuba ne bwe ziba ssente yali asobola zifuna okitegeera kuteesa oyo nzijukira bayogera nti yagenda n'abasanga eyo gye bali ne bamugamba nti omusajja bamutumya agenda ateese ne banne ye bwe yatuuka eri yabagamba bugami mwetaaga ki okuwangula olutalo samukuteesa era n'abaleetera ssente ze ne bajja ne bakola olutalo ne balukuba ne balumaliriza nga balina omusasula samukuteesa wayingirira mu lutalo awo kuba yali mu gavumenti y'Obote kakati olwaleero gwe tunuulira abali ku opposition Namboze agenda alwana afiirwa akayumba ke kali atasobola kazi gye yava wala naawe ono leader of opposition ng'alina n'akagombe mu maaso n'akamuvaako emabega
ongambe mbo yali ku kozi yakujjako gundi president bantu bali mukulya mbuliza abasajja abo ani yatunda gundi DR forms zonna ze balina Lubongo yali akuliro zikunganya zonna ezakaluka 220 lwaki tezalabika mu kooti bali abantu baziba wa musente baziba wa musente bwe nawulira kakati ongambe bagenda kola kyekyenjawulo ku mulundi guno bwe kibanga kululi balina kozi yali ey'amaanyi ate yali ey'amaanyi nga n'ensi yonna ebakkiririzaamu kati batesitinzeeko nti bw'obeera wano nno akasente oba okafuna ate nga kajja mu bungi tekaliiko akubanja tekaliiko omusolo tekaliiko ki gw'oŋŋambe nti abo bagenda kujjako omusajja tebasobola kumuggyako kaakati olwo ensi ekole ki bannayuganda bakole ki abakkiririza mu nkyukakyuka ate bambi nga waliyo baddayihaati b'enkyukakyuka omanyi kyolina okumanya nze kusinzira wendabidde ebyobufuzi bya Uganda okuva 2006 nakulambiraba naye okubeera active mu byo okuyingira mu kukola biki ntandika 2006 kyensinza okwetegereza wano omuntu bwajja ekinene nnyo bw'amalawo emyaka 5 mumwongere emirala 5 agenda kuba avuddewo essaawa zino temusobola kukomya Kyagulanyi nti tajja kubaako kyabangerako mu 2026 ajja kukabaamu ajja kukabaamu okuyambako bano bagende mu maaso naye mukaddako tajja kubaamu ajja kuba avuddeko n'aka 2026 kano kennyini okalaba okukatuulamu akasetolingemu nno kigenda mutwalira obuzibu kuba ekisooka kya byonna empapula ze zirimu amatankane ate omusajja yafunye n'eddiguli naawereka Cavendish University yamuwadde eddiguli mu mateeka Cavendish yekambuuze kino ekibuuzo olwaleero bagirankinga kyakumeka mu mayunivasite ge tulina mu Africa mbuuza gye nasomeramu naye Cavendish simanyi na kitebe kyayo weeri kakati kwezi mu Uganda olaba diro walaba kamiliyoni ng'atudde mu kirasi asimulabanga talina diguli agiina mu international diplomacy yabisoma simanyi anti ba lecturers balina otubuulira nti kino kyatambula university ebyazze wano nga binonya publicity basobola okera ku makya ne balaba nti kakati omulalu aliwo yaani nti yegundi mumuwe diguli asobola otukolera erinnya bamuwa honorary diguli oba ng'asomyedde ddala ebyaddala bano bakulaga nti ono yasomye naye saategedde grade gye yayitiddeko nze sinalabayo omuntu gwe mwami Museveni wamulabako ng'ali mu ebyo ng'ali mu kinaanamu awo oba kale tewaliwo abaaliwo bakubuulire bamulabako wamusanga wanga akuba amazina mu myaka egyo Museveni amanyi dansi tagenda nkona mukira ankugambe ne lwe yagamba ekyamugoba mu ndongo yagiyingiramu ne omusajja baali bazina bwati n'amulinnye ekigere ye kye kyamukyaye endongo n'addeeka omusajja yamulinnyisa ffumu yamulinnyisa ki ekyo nga teyamupiira ekyokubiri mu ndongo kati okuwano ku byafaayo by'abasajja abali mu kukozi y'okununula eggwanga beeba neera mu byetegereze nnyo Museveni baakwatako maama we ne bamusiba nga bamanyi bajja kumuggyayo mu nsikajje yagaana Ndibaga nti bamaama bamutta yagaana okujja era abaamumugirayo baali balala nnyo ye yagaana olabikako oyo ye Museveni gwe muliko olwaleero luno ye Museveni akugamba yayingira ebyobufuzi mu mwaka gwa 1905 nga tetunnafuna naye Museveni alina emyaka emeka nga waali musajja nga muwangaazi nnyo okitegeera n'abeera mu byobufuzi ebyo nga waali ate azze asoma abyetegereza kuba tewali gavumenti ebaddeko wano gy'atabaddeemu kubanga taata wange yazaalibwa 1948 yafudde nga bagamba alina emyaka 82 kati bw'oŋŋamba nti 1905 pulezidenti yali ayingira ebyobufuzi alina emyaka emeka yali waali bulungi nnyo kati kankugambe ne kino Museveni yavuga binaayiisa ekiro okumujja ewakaawe n'amuleeta ku State House entebe bamuwa obwa pulezidenti era binaayiisa yajja akukkuluma mu mmotoka ontwalira bwereere okunzita kale gwe tewandintudde agenda otuuka wali alaba bamutuusa gy'agenda alaba bamuyita his excellence n'ategeererawo ng'omuyaye w'ekibuga nti bannandiba nga ngudde mu bintu naye oli yamuvuga tamunyiga kigambo kyonna amutadde mu jipu amuvuga amuleeta mugenda kunzitira bwereere Museveni era yaleka abuulidde n'abeewaabwe nti ono yantutte okunzita bagenda otuuka wali nga amuleese kumuwa
nali njogera n'owekitiibwa bamuyita Israeli Mayengo be baali ennyo mu lutalo lw'Emmosho egundi TZ naye akugamba nti baba bateesa Museveni basooka kutuula waggulu eri n'agamba banne ndi nammwe bakka wansi bamanyi bagenda kuwakanya ekyabano y'omu ku baasooka otteekako omukono nga yatudde dda mu lukiiko atereeza era bano bayingira Kampala nga kwali naye nga yakimanyi nti katusooke tutwale luno lutalo lugguke nze nina okudda ndeeta olwange omuntu akugamba nti yatandika asooka akuba Amini kubanga Amini yali w'amaanyi omuntu akugamba nti ye obwebifuzi yabiyingira akyali mu ssomero n'atandika okufuna ekirooto ky'okuba pulezidenti gwe bibye wabiyingiriddewa omusajja nga yalina ekirooto kuva dda tosobola kuyigiriza jjajjaawo kususa magi emyaka gy'aba agasusidde gibeera mingi nnyo gwe wakatandika butandisi bw'okompe yalingamu Mwami Museveni muntu kigwa atasisinkanyeko Kampala wano oba mu ggwanga wano bangi abayaaye ennyo abalabye naye n'abakoppako ebyobuyaayi abalimba ennyo abasanze n'abafunako obulimba obumala abaogera amazima abafunye nabo n'abalaba buli muntu owa buli kika mukulu Saava omuntu ali mu struggle biki byasaanidde okukola oba biki bya abalonzi bayinza omulabirako baba na Uganda bebayinza omulabirako naga nti ono ddala ali ku cause Uganda bwe bayakukyuka atali ku struggle munansi yasobola mulabira ku kinti ddala ono tali ku struggle wabula atuwudiisa buwudiisa kubanga bwe tutayawula ekintu ekyo abantu bajja bitegeera kanki batere ku lemani's language bano abakwasi b'ensenene bafuutu soja ku bayinza okitegeerera kuba nze ndaba omulimu gwe basobola okukola omulungi kukwata nsenene enswa tezikyabuuka mu Kampala temulimu biswa baali badde era bagenda kukuba zino pereketya mpa ku nswa bye basobola kakati ebyobufuzi birina kubeera bwe biti olaba kwezi omanyi lwaki ffe tulirira kitandi nnyo tujja ne tukola bintu byaffe ne tugenda guno omulimu twagusoma tugutegeera gwe tulimu ate nga tugwagala tukozesa passion oba nze sinoonya nnyo na ssente naye nkola bukozi bintu byange okgenda kasantekawo meseji yange nze nga ntambula nga ngenda kuba singa twali twagala ssente abasobola ozituwa weebali bayitirivu okitegeera naye tulema bulemi gamba nti nina kye neetaaga sijja kulya mulimu gwange kandye ku mulimu bannabyabufuzi bonna bwe tuba twagala abantu bakulembeze bagenda tukolera bintu bya buvunaanyizibwa tusooke nga tutunuulire ku obusobozi bw'abantu abo n'obuzito bwabwe ne bulwe tuleeta abantu nga bamuleese bulesi ne kkooti jazze okukubiramu kampeyini agyeyazise wa Dobbi ekoma eno okitegeera n'enju mwasula nagambe wano bisenyonye enjuba amaze gitunda wano okufuna sente zamuleese mu kalulu ne basiba omutima nabo nno okitegeera abantu abafaanana bwe batyo bw'anaatuuka mu ofiisi agenda kusooka kwagala kwekkusa nakuzzaawo bibye byayonooneka mutunuulire nnyo gundi ono azitowa ki tulabireko nnyo ku byobufuzi bya Amerika oba ebyamawanga amalala basooka kutunuulira ozitowa ki okitegeera ozitowa ki mu byenfuna oyinawo ki mwaga mawanga amanene ojja tukolera naye tutandikira ku ki naye mmwe ne muleeta omusajja nti olw'okuba ayogera nnyo ku leediyo ayogera nnyo ku TV ali mu muzigo abeera nnyo ku nnyimbe zaffe aziika owulira ennaku ng'ekuluma n'ogaaka kati ono nze ndaba ababaka ba paalamenti bangi gwe kwezikera bukezi ku makya n'ekibooko yoyimirire ku mulyango gwa paalamenti wali nga bayingira ne mukufuluma obagamba ogenda teesa ki amazima gennyini tebakola prep ogenda teesa ki leero ova mu constituency yawe ogenda teesa ki nga talina kyalina ku mutwe wabula bajja kutuula bababale bagende omusaala guwere ne bamaliriza era okudda nafuluma n'omubuuzi ogenda muwogedde ku ki ng'agenda kujja kabalaza akugamba abo manyi abeenaalemu bonna bayiga ekigambo ki Mwami Museveni yakyasinza okwonoona eggwanga lino Yesu alyonoonye naye nammwe mumuyambyeko mu kulyonoona wawuliddeko omubaka wa paalamenti n'omwakugamba nti baabawadde obuwumbi 42 ez'amafuta gaabwe ge baakozesa okuva 2021 okutuuka kati sinaba nakiwulirako ezo ensimbi zaayisiddwa bagenda kuzifuna 42 billion babali funding amafuta ge babadde bakozesa okuva 2021 n'okutuuka kati amafuta galinnya kakati balina obaddizawo amafuta gaabwe
Ebbiliyoni 42 nakiwulirako eyo budget ya amafuta bwe galinnya ate mwali mwatubalira ku mafuta ga bbeeyi eri kakati ate ne twongerako kakati kwa difference abali fundinze billion 42 naye tewali anyega ono leader of opposition gwe twogerako a spending million 8 buli lunaku ku office ye. Yes. 8 just a mere office y'omuntu omu. Million 8. Naye akola kiki oba otubuulira? Atasobola na kutegeera nti okke budget baagizaayo ne bayisa ssente kubanga nalabya asimbe kuli ku kyokugamba mbu ababaka tebagenda mu regional sittings. Kwezi kino kiyamba muntu wa wansi. Bana basajja tebalina budde bugenda kukola accountability follow-up okebera mu district gye ziri sente gye baziyisiza. Yes. Didwe banalinkinga up ne local government etegeere bye bayisa nabo bye babayisiza. Ne waffe Kasanda bali mu kurobinga wakiri mu region ye yetuule waffe. Okitegera bulungi. Yes. Kakati bano baba kulu olwokuba balowooza nti buli kimu omanyi okukulemberwa abantu ng'obwongo bwabwe bulinga bwa bafutu soja. Bwe buzibu obwo bwe natandikiddeko nti omulimu gwaffe gwonooneddwa abantu abatali bannyini baagwo betuwadde beetu bajje bagwopaleetingiremu. Kakati mukkiriza bannabyabufuzi abatali batendeke yadde awantu wonna ne mubaleeta mu office ez'obuvunaanyizibwa. Remember they are discussing for the importance of our country. Mandate gye mubawadde ya kutwala ggwanga maaso naye ate balivuga balizza mabega. Sinnalabako Uganda lwesinze kukola loosi than emyaka gino 5 eja parliament eno emyaka gino 5 be basinze okubba sente z'eggwanga be basinze okubanga bakiboggwe nnyo nga n'ebigenda mu maaso tebabimanyi ate nga be babirimu nenga batuula mu parliament. Nkwatirayo omu kwabo gwongo omusanze busanzi off topic omugambe mukama wange naye budget eno gye mwayisiza eyimiridde etya bw'anaaba asobola obikunyonnyola ate nga nange kwezi nsobola ogikunyonnyola nenga tomubaka tasobola gikunyonnyola. Kakati bana basajja bagezaako siriwaza abantu. Olaba president bw'agenda n'akuba campaign yenna ow'eggwanga lyonna aba ne manifesto ye bw'atuuka okuyingira mu ofiisi manifesto ye alina okugimplementinga. Yeyo gy'olaba nti every financial year ye budget gye basoma tuli mu kuinvesti mu kola ki mu implementinga manifesto ya president gye yagamba abantu nja bakolera amalwaliro enguudo amasomero biki byonna obutale nja buteekawo bye tuli mu kussa mu nkola. Kakati bana abakulu bone balaga abantu nti bawakanya nnyo naye nga ate oli constitution emaze omuwa mandate ey'okuimplementinga manifesto y'abannyonnyodde kuba mwamulese n'alayira. Wegambira nti tuli mu katemba w'abasajja bano kwezi nze n'okutuuka kati olwaleera sinabakakasa era neebuuza ekyawaliriza bwana Kyagulanyi okulonda leader of opposition ng'ate bw'amala akireyiminga n'agamba abantu mbu ye president omulonde nga walonda leader of opposition n'omuappointinga n'olonda ne committees you have already legitimize office yoli nti erimu mu mateeka oli awangudde omaze kiraga abantu naye olwokuba nti abantu baabwe bakwasi ba nseenene era bajja batwala bwe batyo kwezi tuli mu kaseera akazibu. Omulonzi yenna asuubira okulonda tunuulira ani gw'oleeta. Omanyi lwaki parliament ziri ezayita n'abakulembeze bali ababaddewo abalala ku mulembe gw'abalukyamuzi baddamyano Lubega abo bawafula ogutu abasajja nga tetunnagenda mu bino nti buli omwaka kube campaign zize bayimiriranga kadaala. Ono n'oli nga bwe bavuganya bonna bamukaago bamusanvu ne bayimira kadaala aka buli omu n'akonvinsi nga bagenda omuwa akalulu nti bannange nze ngenda kukola kino na kino ne mutegeera obuyigirize bwe ng'abubannyonnyoledde awo ne mutegeera gy'asibuka ng'abannyonnyoledde awo bw'aba wa mu kitundu ekyo ne mumanya bw'aba musenze ne mukimanya n'ababulira by'asobola okukola nga ne background yaabwe ogiraba bwe zeetambula. Naye kakati olwaleero buli w'olaba mbulera tiikinga kasasiro oyo yatwonoonedde eggwanga. Bisirogano ebyo biweevuweevu ebyo byolaba ebizze mu ngeri efaanana bw'etyo bye bitwonoonedde eggwanga. Nekyo ekireeta weevuzi zino mbulira just lwakuba nti abantu bali desperate. Abantu abali desperate baleeta abantu era nabo bali desperate. That is it. Olaba kwezi omuwala bw'aba abadde nnyo ku lujja ng'awulira alaba buli muwala ajja omuto afumbirwa agenda okulaba ayingidde emyaka 35 kati alwana nnyo mu bbato y'obutayingira 40 nga tannava waka.
oyinza okwekanga ng'agenze ne damage ng'agenze n'omuntu gw'atasaanidde genda naye kubanga yasobodde okwewaayo amukole ki amuconvincing amutwale. Naye singa omuntu akkiriza n'akolera ekintu mu tayimu yaakyo bannayuganda singa banakitegeera nti okwenunula kulina kutandikira ku bbo ku bbo bennyini nga mandate tebagiwadde muntu basobola okukyusa eggwanga lino ne lituuka we balyagala kati sooka otubuulire bwezi bwenkeera ku makya nze toyinza kuŋŋamba kumala galonda bye sitegeera era nze bwe nzijja okkuba akalulu k'enkuba nkuba obululu busatu ku mulundi guno saalonda mubaka wa paalamenti kubanga abaali bavuganyawo bonna tebaaliko nsonga naddala mu lubaga w'ensibuka kati nze ontume nno Ndaaloziyasi omusajja abadde mu by'okugeza obubina yali mu byageza bubina ate ani nannyini ffako yiyo oba yajjajjaawo oyo namulekaawo saalonda ku kalulu k'obwa mmeeya natunulamu ne mbuuza ku bano bonna be baleese ani alino enkizo nga ndabawo omuntu akyalinamu enkizo atya omu era gwe nakubako akalulu bwe tugenda kukobwa pulezidenti namanya wano tugenda kuyisa budde era saalondako n'otambula n'odda ewaka nze kwezi togenda kunsiriwaza tumale okuba akalulu tubeere n'essuubi mulaba amajja olw'eggulo ku luguudo nga gatambula babagambe mwoli bamusibidde mu nnyumba eyatugambye entebe mu ntebe ate ali mu nnyumba bayisizaawo ka drone n'akuba enduulu enanga n'agamba zabadde munyenye enanga naye talimbawo okitegeera kakati such kind of things nze waliwo ebimu byendaba nga kino kimmalira budde nze nasembayo okulonda wano president akaluko bwa president kaali ka 2016 lwe nagenda nenkakuba ku Dr. Kizza Besigye mu kiseera ekyo 2011 akalulu ako nakawa Betty Olive Namisango Kamya lwaki yali ali ku kozi ya federo nate nga bagamba nti yomu kubali bakozesebwa president yali ali ku kozi ya federo kati oba nakoochere eyo naye nze nakalonda ku lwa federo nenkamuwa ng'enfuga y'ebitundu gy'olaba ye nali ndowoozaako nti yeesaana okujja abantu baddizibwa obuyinza bwabwe mu bitundu era ekyo ne kiggwa 2096 twalondera ku pisito nali nkyalina mu primary 2016 baatulondesa ku mpaka nali nkyali mu primary 96 ye ne tutiikinga nga tuli awo jasi abasajja bayimiridde wali naye mwe mukuba akalulu mugende akabiri mukaaga maama wange yanegayirira nakunegayirira kubajjukira tekaaliko byannanga muntu biki banegayirira ku mpaka genda olundi ne baŋŋamba tugende olina okugenda olonde Besigye nenonda Besigye wakamuwa obulwa emirundi ebiri namuwa mu 2016 ne 2016 era bwe mba mu 2016 nga tawangudde neŋŋamba kanjira mpumulamu ebyokulonda nze sigenda kutuka pressure nga ndaba ebintu ng'omusajja yaali wali tewali kye bakyusa ate nze muwa akalulu bannabyabufuzi ba wano kwezi bali mu kunoonya ssente tewannabaawo ali siriyasi wano omuntu kugambye asobodde okusikoyalingako mwami Museveni mwe mumutunuulire yakwata ebintu bisatu noonya obuyinza kwata obuyinza fuga obuyinza kuuma obuyinza awo noonya obuyinza kwata obuyinza fuga obuyinza kuuma obuyinza talina wakulekera mu watwa n'akatono bwe kati era bw'oba obadde omunoonyereza ebbanga bamugambe bugambi nti ono alina abantu bamanya baagala okugjako gavumenti ebirala byonna babijja ku protocol gwe ne bakulaba bano bwe bamubiddemu ssente bano ne bakulaba era ekiro bagenda basiiba naye ekiro feno bwe tudde eno ne tulwana nagana babeera naye gwe nagamba twalako obudde otambule ekiro obeere nga kwata emmotoka bulungi nnyo teryagimanyi vuga ogende wooteri ku wooteri funa abaana bakubeerere ku mulyango gwa wooteri bayingira bafuluma okuba enamba plates ezo olabe emisana abaani abazibeeramu era ne mu wooteri muli oyingira otuuzeemu abantu bolabe bebasisinkana. That's how I've been able to get the information bannansi gye banneebuuza nti njijjawa ntambula ekiro nenoonya abasajja bano gye bakukutira tewaba kwebaka bw'oba onoosikoyalinga omuntu muwe obudde ekizibu kyaffe kwezi tetulina ebintu tetubiwa budde ffe tulowooza nti nja kukeera ku makya
ntandiko njagala kuba wa mawulire wa maanyi nga Andrew Mwenda nga Semujubwe yali nga Onyango Bobaani naye nga bwe ssaawa 12 bwe ziwera nina okuba mu bbaala ndi buwaka kwebaka nedda aho batokola bali abasajja batwala obudde nze be bannamawulire be neegomba abandeeta mu kintu kino era ne mbalaba nze we najjira Semujju Nganda yali akyalipotinga naye nga bw'awanika omukono n'abuuza ekibuuzo gw'omulala toddamu ogenda buuza ki abuuza ekibuuzo omusajja n'addamu ansa nga zijjuza lupapula lulamba kati ogenda kubuuza ki naye n'olwaleero n'osanga nga futu soja ali awo ali mu kulizoninga n'eddiini nyina mukwano gwange wa Firebase bamuyita ambasada wa Firebase ansesa nnyo olumu ngenda ne musanga ng'alina ebintu bya discussingako ne ngamba kakati ono omusajja eyali agaba atimba ebipande ebyobufuzi abitegerako ki byayagala okudiscussingako anti musajja wa Bobi Wine ne bw'aba musayi gwe omanyi waliwo okukwata kwezi kibi nnyo okukwata content asaana okugenda ku terabyte n'omuteeka kwe mu base ojja jjabya ejja kurashinga okisegera bulungi in fact ye musajja yeka gwe manyi afunye mu Bobi Wine afunye sente kuba ye yamukolerayo omanyi Bobi Wine okumufunako sente oba oyina kumusamirira naye yamutega akabadi n'amutegekera ekivulu eki kasa yazimba akayumba ke ye yeka gwe manyi yali amufunyemu abalala bamwekokola bwekokozi yasimba ne mmwanyi kati ezigoti atule yakole ebyo oyo ali kukoza entuufu ennungi aconcentrating eyo okisegera wana mulabako olumu ku sho ng'ayogera nti nze nafuna akayumba kange era ng'akalaga abantu nze mutima nali musanyufu ne ngamba ono omwana olaba asobodde okujja ku musajja oyo ekintu ekyo mugezi nnyo agenda abeere ku ebyo ebintu bye concentrating okole ebyo naye bw'oyagala okufiira ku luguudo kwezi basibye abaana bassa abaana kituufu n'abalala bakyavundira mu makomera naye ng'abasajja bakugamba tetusobola bateeseza tuteesa biki babate buti tebalina musango bazza ontegeera naye ng'ate bwe baba bagenda okutambula ebintu byabwe bye bagenda okukola batuula ne bateesa basooka ku kitebe kya poliisi bagenda ne bateesa biki ebyate olwo naye nga tebasobola bateeseza kuva mu makomera emitwe gyaffe gino gigenda tuleetera ebizibu bingi